Julius Semwaka dereva w'akamotoka akeetikka yakubiddwa essasi erimutiddewo. Ono abadde avuga emmotoka namba UAX 480C nga kika kya Toyota ebadde yeetisse ebidomola. Bino bibadde ku luguudo lwa Sezibwa mu Kampala nga zikunukkiriza okwera ssaawa 10 ez'olweggulo ekireeseewo akalipagano k'ebidduka. Okusinziira ku babaddewo waliwo kabangali ya poliisi ebadde eyitawo ng'eva ku Kintu Road okuyingira Sezibwa ne bagezaako okulagira dereva y'emmotoka eno abasegulire bayitewo. Kale ne bagamba ono dde mabega. Ono n'amugamba emabega sula kuddayo boda nnyingi. Linda muko tujja kutambula. N'amugamba go back. Wano omusirikale ategeerekese nga Charles Bahati kwe kubuka kabangali yaabwe n'akuba dereva w'emmotoka eno essasi erimusse. Oli olubuuso ku mmoloka n'amukuba essasi. Oluvannyuma lw'ettemu lino Bahati ataddeko kakokola tondeka nnyuma. Olumaze omukuba essasi banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ng'alagako okulwana. Kati nze awali emmundu kisemberawo wendabe ng'alwana bw'ati n'ensimba kwaki n'engenda n'ennyimi yali waggulu n'endaba nga alinnya boda n'agenda byenda bye. Poliisi etegeezezza nga bwetandise omuyiggo gw'ono akwatibwe. Era adduse n'emmundu ye n'abula naye nga tutaddewo ttiimu egenda okumunoonya okulaba nti tumufuna asobole okujja okwewozaako. Kituuma Lusoke nga ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga atubuulidde nga bwe waliwo akakiiko ak'enjawulo akateereddwawo okuzuula ekiviiriddeko omusajja waabwe okuva mu mbeera. Tutaddewo ne ttiimu enoonyereza kikyennyini ekyabaddewo naye nga tujja kuba tubategeeza ebinaaba bivuddemu nga tufunye ekifaananyi ekineneko ku kye tuyina kati. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.